Mu tawuni kanso y'e Namayumba mu disitulikiti y'e Wakiso gye tusanze omuwala ono ow'emyaka 13 gwe tugenda okupaatiikako erinnya erya Brenda. Ono yakazaala wiiki 3 eziyise era nga mu kiseera kino ali mu mbeera y'okuba omuzadde ate nga naye akyali mu mbeera y'okuba omwana. Ono okutuuka okufuna olubuto lw'omwana gwe yazadde, omukozi eyali akola ewa kojja we gye yawummulira ye yamutunuza mu mbuga za sitaani ng'akyasoma P6. Twaliwa anko yali akolera mu Bizinga. N'agenda ne mukulu wange nze n'andekayo ewaka n'oyo omukozi. Yali amulimira mu nnimiro. Kati bwali kiro nange saabitegeera namuwulira naye nga sireekano kuba twaliyo ffekka. Ate nga ennyumba eri eyo waggulu mu nsozi si nti oba tuli kumpi n'abantu kiringa kyalo. Oluvannyuma lw'okumusobyako yatandika okulwalalwala era nga nnyina okumanya nti muwala we yasoba olubuto lwali mu myezi 6. Ono yajjula obukaawu n'obukyayi olw'embeera y'okuba omuzadde gy'ateetegekera. Wabula olw'okubudaabudibwa okuva mu famire ye, ono atandise okwagala ebbujje lye yaleese ku nsi. Just omwana ye challenge kuba mbadde simwagala. Yali agenda kumbustructing ebintu byange. Ne kati era kuba kati singa siye singa ndi kusomera. Mu tawuni kanso y'e Namayumba abawala bangi abatannetuuka abalina abaana era nga kati kya bulijjo okubalaba nga bagenda okubagemesa mu malwaliro. Omuwala ono omulala gwe tugenda okupaatiikako erya Joani ng'aweza egy'obukulu 14 yafuna olubuto omwaka oguwedde ng'asoma siniya esooka. Kale twali tuwumuddemu we twawumula ne nkitegeera mbu ndi lubuto. Awo we twatuuka okuddayo ku ssomero nengamba mama nangamba omusajja antolose kuba taata yali mukambwe. Olw'obutayagala kuddamu kuzaala mwana gw'ateetegekedde, ono yasalawo agende ku nkola ey'Ekizaalaggumba. Mukwano gwange yaŋŋamba tugende naye nze sigimanyi. Nakagigendako ndi ku ya myaka 5. Ono nno y'omu ku bawala ab'ekabawaza abali ku nkola y'Ekizaalaggumba olw'obutayagala kufuna mbuto ze bateesiimidde. Kyokka bano balina okuyita mu buzibu obuva mu kukozesa enkola eno. Obuzibu bwenfunye syagenda mu nsonga zange z'ekikyala. Mwaka mulambako kale nga naakagiteekamu. Nazirabako nga weeks 2 n'emmala weeks 2. Okuva olwo saddamu. Ekyokukkiriza abawala abatannetuuka okutandika okukozesa enkola y'Ekizaalaggumba buli omu akyogerako bubwe. Abalyoyi b'emyoyo bawakanya ekyokukozesa enkola eno era baagala abaana abatannetuuka bayite mu kubuulirirwa okulaba nga beewala ebikolwa byonna eby'okwekabawaza nga tebannafumbirwa. Nti abantu basobola okubeerawo nga tebeegadanga oba tebabeera mu bikolwa ebyo nga si bafumbo. Naye tetukkiriza contraceptives oba amakerenda oba biki okukozesebwa ku muntu ataliiko nsonga yanjawulo emukkirizisa. Kubanga ogamba nti bagende bagabire abaana bonna mu masomero aba yunivasite n'abatabasabye n'abatakoze batya. Kyokka olw'okuba nti abamu ku bawala bano bakabasanyizibwa ne bafuna embuto nga tebeeyagalidde, waliwo abakuba ebituli mu ndowooza ya bannadiini ku nkola y'Ekizaalaggumba. Mu mwaka gwa 2022 emisango 89 egy'okukabasanya abaana abatannetuuka gye gyaloopebwa ku poliisi, so ng'emisango 1623 gyali gyakkakibwa mukwano. Twandyagadde abaana badilenge sex, abaana beekuume baleme kufuna mbuto nga tebannetuuka, baleme kubeera exposed to HIV infections, kyonna kye twandyagadde. But tulaba nti circumstances zikyuka ate abaana bano tebali homogeneous. Waliwo n'okwebuuza obanga abaana abamaze okukabasanyizibwa basobola okwesonyiwa ebikolwa eby'okwegatta. Abamu bafunye embuto ne bazaala. Kati oyo already amaze okuzaala ate tusaba mugamba nti abstaininge. Bw'oba tomuwadde contraception oba tomuyambye kuziyiza olubuto lulala agenda kuddamu afune olubuto lulala era azaale. And there you're having just more than one dependent or two dependents. Oyina ba dependents nga basatu naye nga we are the same country abagamba twagala ku reaching middle income status. Ab'ebyobulamu bagamba nti enkola y'Ekizaalaggumba erina okukozesebwa ku baana nga bamaze okutegeera embeera mu bayise, so si buli omu aba ayagala okugikozesa. If a girl is working in a bar attendant, and she gets pregnant, and for God forbid she doesn't die and she survives, and then goes up the same setting, the same environment, chances are very high that she'll get pregnant. And those are the kind of conversations we are having now to say, what do you do for this child? And it's a case-by-case situation.
Alipoota ku by'obulamu eyafulumiziddwa omwaka guno eraga nti buli bavubuka abawala 4 omu ku bo yasangibwa ng'alina olubuto oba nga yazaala. Abamu ku bakugu mu nsonga zino balowooza nti okweyongera kw'omuwendo gw'abawala abafuna embuto nga tebanneetuuka kivudde ku bulagajjavu bw'abazadde eri abaana mpozi n'embeera y'obwavu. Abantu balina zi lodge, balina hotels. Oli najja n'ayingira n'omwana ng'alina mu uniform. Naye oli olw'okuba ayagala ssente era n'akireka ne kigenda mu maaso. Ewalala mu mawanga amalala ekyo oyo yennyini nannyini woteeri eyo akwatibwa. Kyokka waliwo n'amalowooza agagamba nti eggwanga lirina okubagawo enteekateeka y'okusomesa ku nsonga zonna ezikwata ku by'omukwano mu masomero. Abaana kibasobozesa okwewala embeera ng'eno, kyokka ng'eno yasimbirwa ekkuuli era n'esuulibwa mu kasero nga ky'ejja etongozebwe mu 2016. Of course omwana bw'omuleka nga tomugambye oba omulekedde yennyini okwesalirawo, naye nga wateekwa okubeerawo enkola egoberera emyaka gy'omwana okubeera nti omwana taweebwa ekyo ekitakola ki ekitagenda na myaka gye. Ekyokubiri, ffe ne tusaba nti abazadde balina okutendekebwa mu ngeri y'enjawulo okulaba nga obuvunaanyizibwa obwo tebabulekera bulekezi basomesa. There is a planned meeting which is going to take place between some religious leaders, some experts, some key stakeholders, and after that process we shall escalate this to the senior leadership. Okujja kw'amasimu ag'okuseereza abaana kwe basobolera okufuna obubaka obw'engeri yonna nakyo kyakweraliikirira ku nnene mu nsonga eno. Phonography, bifaananyi by'obukunya, si byebyo byokka, firimu, katulina amasimu, buli kimu kijjako, tewaliwo akiziyiza, so nga ate amawanga amalala era gaziyiza ebintu ebyo. Ebitongole Bannakyewa byagala gavumenti eyongera okunyweza amateeka okusobola okutaasa abawala abakabasanyizibwa. Ekyokukkiriza abawala abatannetuuka okukozesa enkola y'Kizaalaggumba kikyaliko okusika omugwa wakati w'Abakiwagira wamu n'abo Abakiwakanya era nga si kyakuggwaawo kati naddala ng'abamu ku bo bakabasanyizibwa ne beesanga mu mbeera gye bateeyagalira.